Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagoberezi baffe ku programu eno eya hadithi y'olunaku nziramu nate okubalamusa n'ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda mu maaso ne programu yaffe eno mu kitabu kya Sahihul Bukhari mu hadithi ezikwata ku nsonga z'amaka. Olwaleero tugenda kutunuulira mu mulyango guno Bukhari rahimahullah bwe yagamba ogw'okwewaza omuntu okugamba nti yeesonyiwa ensonga z'abakyala oba yeeraawa. Hadithi ya leero tugenda kutunuulira omuntu alabika nti ddala obwetaavu obuwasa abulina naye ate obusobozi obw'ensimbi tabulina. Abafakkirizibwa okweraawa ng'oggyeko kye twasoose okwogerako ekyokusiiba nti singa aba asiibye n'abeera ng'akontrolinga obwetaavu bwe obw'obuntu. Hadithi ejjibwa ku Abdillah ng'atunyumiza ng'agamba nti kunna naghzu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walaysa lana shay'un, nti twalinga tulwana entalo nga twetaba mu ntalo ne nabbi sallallahu alaihi wasallama naye nga tetulina kye tulina mu busobozi bwaffe. Agamba nti faqulna ala nastakhsi, ne tugamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti olaba otya singa tweraawa. Fanahana an dhalik, nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugaana. Agamba nti thumma rakhasa lana an nankiha almar'ata bithawb. Hadithi eno paka awo efaananako eyasoose, naye eno ayongeramu ekitundu ekigamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yamala n'atukkiriza abatalina busobozi buwera okuwasa ng'amahare ne bwe gabeera lugoye lumu bwe ruti nga tusobola odduwayo ng'amahare. Agamba thumma qara alaina, bwe yamala nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atusomera aya mu Qur'ani ng'egamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tuharrimu tayyibati ma uhilla lakum, temugezangako ebintu Allah ebirungi bye yabafuulira halaali n'abakkiriza obikozesa okubeera nti ate mmwe mubyefuulira haramu. N'agamba wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu almu'tadin, era temugezangako okusukka ekkomo ku bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka ge. Mazima abantu abakola bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala tabaagala. Kakati bwebeera nga hadithi eno etulaga ekkiriza amahare okubeera nti gabeera olugoye, kakati kigero ki ekyamahare omuntu kyalina okuwa ng'awasa? Amahare tegaliiko kigero ekisinga, tegaliiko kkomo okwambuka waggulu wadde kkomo okukka wansi, wabula kibeera ekintu omukyala kyaganyulwamu. Kyova olaba ojja kusanga kati eno hadithi ekkiriza olugoye, ojja kusanga eyakkiriza empeta ey'ekyuma, ojja kusanga ate eraga nti tewali kikomo wadde oyambuka waggulu nga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza amahare. Ekikulu kwe kukkiriziganya kw'abafumbo ababiri, naye ekisinga ku sayidi y'omukyala obutakola kiremya, musajja kwewola obulamu bwe bwonna abeere mu mabanja. Kale naye mu bibi kwe kubeera nti ate gwe weesobyako ng'okweraawa ng'abasahaba bwe baali basabye nabbi sallallahu alaihi wasallama. Naye era kibi omuntu okuwasa nga talina bwetaavu bwa bufumbo nga bwe tugenda okunyonyola ku hadithi eddako inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin.